President namuyitako nga ngenda okuba sente zaso. Kati sigenda baba. Gano mateka, it's a Ugandan constitution. They have to pay me. They came to my place. They approached me and they told me I will be paid. So I demand to be paid because nakalango kankachi agenda ku TV. I work mbikolerera. If I work, I need to be paid. And so you're not going to bull me. I'm not a bulled person. Bana temukwana. Sharing akanuka video abantu basobola okujja sima we misana babeerako. Share baby. Maloko nywamu. I have to be paid. Bwezombi tosobola kuntisatisa. I'm going to follow up. I have a follower. I'm influencer. I don't need to be a blogger to be influencer. As they come to approach me, they must to pay me. They must to pay me. If they needed an influencer or a blogger to jakuyita. They told me they are going to pay me. Meeting president is not my problem. I don't need even to meet him. Seta Akulira MUSEVENI. Netaga to be paid. They have to pay my money. Na wao government wenyini baba. Wano China government yebanja Uganda. And you fucking useless beggar blogger, a folder blogger who lives near Limbo. And you come here starting by the black, a block or a chair. Yes. You never be me. Sente zenkuteyo tosobola zikwata gwe kirita gwa. Gwe litaka gwa nja kusabula paka. Rolling nesonyuwa. Jango screenshotinge period. Kanywe mwomo ensonga ezinde sezano sinna zitandikako. Tetujja kumanyibwa bumanyibwa. Nze I'm not a politician or a political smart politics because ebitya. Nze I'm independent, I'm a civilian. Ministry of Health yajenzungirako ngeraba I'm the right person. And the person gwe bafuna bali bamanyi what I'm capable of. I know law, manya amateeka. Kitegeera, nze siri politician, siwagira NRM, siwagira people power. Nze ndi independent. Nange kubanga nine subiri okwesimbawo. Kitegeera, kiriyeyo wekyasama kidduse. What you must know that when I post something, I need it to go viral. So later, you think you're my enemy. You're just helping me to prosper. All my plans to be prosper. Onyamba plans zange zitemu. So you by posting me on your page, you name it kumi. Do you know how much attention je bagenda okumpa? Because there is no bagamba batya fire bichi. There is hey anage. Tewali ngundi muliro. And there is something. Nze sikolera bwerere litakagwa. That's why nalinga ngenda mubala. Nze nemanyira ebintu byokunsasula. Gwe yamanyira okusabiriza yenjawulo kyenkusingako. Oli nkisabirizi. Masikini. Nze siri masikini. At least if I'm broke, I work. Then I work. They have to pay me. You understand? Zombie style up. When I worked for the government, togenda gende yo ku Snapchat page yo mpoganire, ogende simanya ku Facebook, simanya block Nancy. Yes. That's why I work. Oyagala mbere mwavu ate. When you're broke, you work. Kitegeera. So they need to pay me. I need to be paid. Tonesiba ko zominze siri mwana wa nnyoko. Tonesibanga ko kikazigwe. Bwoba yagadde okumpostinga abantu bakimanye mbu nsuwinze MUSEVENI. Fine and good. Thank you. Thank you for posting me. Ani andi kitegedde. Wabulayo bakakensa. Webale kumpostinga. Bakitegedde.
Bakitegedde nti Museveni muwabidde. Ani yagamba nti buli omu ayagala okulaba omukulembeze? Mbu buli omu dream yo yakulaba Museveni. My dear, I stolen $5 million without meeting Museveni. Yaliwo ye yampa pulani y'okubba. So not everyone mbwaba yagala okumeetinga Museveni. Gwe later, we are well-versed people. You claim yourself or ichibereri ku Snapchat. You cannot even snap yourself ngo yomba no muntu ngo omuvuma. Obela na wocha yasamachi. You can't. Njagalo making kano ka video kagende viral. Litaka gwa njagalo mbereko paka kubanga ate sinaba. Ne mukoti tugenda kutuuka. Hey, let me be a blog person, but I look for my money I worked for. Ngasisabiliza. That's not begging. Sifukamidde mu negayirira government ensasule, they have to pay me. Kitegera. They have to pay me. President namuyitako ngenda okuba sente zaso. Kati sigenda baba. Gano mateka, it's a Ugandan constitution. They have to pay me. They came to my place. They approached me and they told me I will be paid. So I demand to be paid because nakalango kankachi agenda ku TV. We have problems ngawe bazirina. Amwa mother ngawe nawe bazala. Baminisa baba wa milioni rukaga billion 600 billion to fight coronavirus bazitekawa. Okutimba bwo bupande bwe batimba ku makubo. Billion rukaga mwezi agendera. Mbade ngamba nenyigira mu kulwanyisa coronavirus. Mumbuire Bamalaya kunguda abakyaliyo batebagwayo. Obyo naye bagamba mbulero sima coronavirus ebintu byeyongeddemu. Kulimba kwagala kujjayo sente za government. Budget ya fuluma billion rukaga. Njagala kezange milioni 5. And no one will stop me. Mukitegera. Ate ndi mukubanja gwe zombie yasiranire UK olyawo mbwo onafuyachi. Onafuyachi gwe kimasikini ekisabiriza obusabiriza. They gave the gundi abo Usmania Ministry of Health ne bonna billion rukaga zibali kumatako bazimba apartment. Bageze bagenda kwabikira mu ntebe. Kitegeera. Zine nsonga za government. I'm requesting the government to fulfill their promise. Kubanga His Excellency yenyini yayimirira ku TV n'agamba nti ababawala agenda bayamba. Njagala gundi, njagala birole bya kawunga 5 n'ebijjanja tutandike okutwalira abawala. Gwe kiyitaka gwa wetunda tundo bwa Malaya ne bugana na woli wano yasama abana bali enakwe baluma tebakyakola boda bazigana. Oliawo mbo yasama mbo oli blogger. You a blogger man influencer. Kozesa amanyi. Okitegeera. Abana Bamalaya babalepingidde Bulaya. Abana babona. Ngezaako kubalwanirira. Nawe kivuddeyo ngu kikola posti mbu obwavu. Yes, if I'm blocked, let me, because ora mtu abera mwavu nga I ran block, then I need to be paid. Toja kundeta ko mazi. Njagala billion yorukaga zalagawe za coronavirus. Minister yavayo nakola akalanga akalwanira coronavirus agani Bamalaya ogenda kukubo oba banoonya bad black. And the good thing is, I don't need agreement with them. They confirmed yakalango kaduka ku TV. Ba confirming already. Sponsored by UNICEF, World Organization, and EDF. Kitegeera. Abakubira amasimu bagajjako. Kitegeera. 600 billion. Tekuvaako milioni zange 5. N'obudde bwange bwe munyonyono ndede milioni 5. Gwe kizombi toteekanga mazigo wano. Kitegeera. Ogenda kufata okuteku kakadde ka $1 wadde okunyumirwa. Obusente bwofuna buwasa bassemwandu.
saagala omumanyire kikazi gwe government erina okunsasula nenyigira mu kulwanyisa coronavirus nze sikolera bwereere kitegeera nze sikolera bwereere gwoba blogingira bwereere ngeri wosula kulimba emizimu gisula gikutawanya nga gikuyimbira obuyimba bozaaye. That's your problem. It's not my problem. I don't work for free. Kitegeera soto jango nzungirako nga kandida mujo zunga buzunzi mbu blockness. You can't work for free. Kitegeera senga nali njagala byabwerere nandize bulaya nenfuuka omubudamu naye nemedde Kampala because nekkiririzaamu. Kitegeera soto ddawo ngondirako mazigo olowooza you're going to put me down bitch. Nagamba bukyobulinga abantu I'm going to be the last one. Toyina kyogenda kunkola kyesirabangako kikazi gwe. Kitegeera mukulembeze yennyini yayimirira ku ntimbe za TV international television and he was like those girls they'll find we shall see what to do for them. We are going to mobilize money to give them. Nakati Bamalaya tebalabanga ku sente tebafunanga wadde kawunga. Minister ki yali agenze n'alambula ku Bamalaya muleke namwe tusiriwaza nze siri mu nabyabufuzi nze segoma na ku meetinga MUSEVENI. I want to just to be paid. Njagala kusasulibwa na Bamalaya abakole ki Bamalaya nabo bafune justice bafuna akawunga n'ebijanjalo tutandiko tambuza aba abantu be bayimirizaawo eggwanga. Muntu avaya alwanirira freedom z'abantu ekintu ekimenkemenke ekiweweneku kiri awo kigenda ne mu supermarket nga kiyiika endusu kivaayo mbu opposinga bikigwe litakagwa. What are you going to oppose? Government to come to me, they knew that I don't work for free. I don't work for free. Nze sikolera bwereere. Nze sikolera bwereere. They posted me on all their Twitter handles. Bona ne bantika ku Facebook zaabwe. They didn't pay me. Nze ndi minister. Mbade ngamba minister balina okufuna aba minister ne bakola obulango bwabwe. Naye I'm here running on TV. Abawala babona. Kitegeera. Abawala babona. Chokani mukugezaako bambi okuyamba abawala kiri kimazi kyogera mbu yo broke. Nze I'm broke, that's why I need money. Kitegeera. Bwe mandi block on the block I hustle. So tontiisa. Kitegeera. Fumba yigusirabirira bawo nze bad black ojja kunnejjako onneesonyiwe and I'm going to be paid. Kitegeera tewali ali waggulu amateeka. Eyo bye batuma ba bloka nze tebinkwatako. Kitegeera bantumira bloka ne mbakolera. Kitegeera era bagenda okulaba nti tukozesezza kino kimalaya. Okay. Nenkola akalango. Kitegeera nenkola akalango. Kalango ne kayitamu bala bava ku kkubo. Naye abawala oluvannyuma lw'okuva ku kkubo balyaki kubanga nze nkyalabika bulungi. See me. Look at me. Nze nangeza amabeere galabe. Ganatira na kwenkana gago zombi. Kubanga you are the worst mayor jemmanye ine ebbeere liringa ery'embizzi. Ate embizzi eva okuzaala. Gwe zombi nze ne woonompalana. Full religion, Muslim religion yewala n'embizzi. Guess what? Embizzi esigala egejja. Kati toyina kyoyinza kunzijjako. Wawolabye yombwa embizzi ntono. Embizzi eba nnene. Kitegeera. So ebyo byoyasama biki? Tukola sebo kufuna sente. Gwe genda okolera ebyabwere bandize ne baku approaching n'okola akalango. They know the right person to deal with and they mess with me. Kitegeera. Era you saw me in a yellow t-shirt. They gave me a yellow t-shirt, yes. Bampa yellow t-shirt, nenjambala. Because it's about money. It's about money. That's why naimba gamba Bobby agabe ku sente. Kubanga nze nina omusaala, nali balina okumpa miliyoni zange 5. Kitegeera.
Ochalya n'ensenene zo wakipinga omwaka ogwedde mu Gw'ekkumi. Naawe oveeyo oyogere mbwa abantu baavu. Bino ebintu bivenga mu ebintu by'otasobola zombi sirisanga ekimwa kye kyakweyawula. I'm telling you.